Waliwo omuwandiisi omu w'ebitabo yagamba nti a disease that will kill a man always begins as an appetite. Omuwandiisi oyo bamuyita Chinua Achebe. Ebbanga lyonna Museveni abadde alina kyewandiise appetite y'okufuga ey'obukulembeze kuviira ddala eri mu ssomero. We agenze Mozambique, agezezaako simanya okuleeta independence yaba Mozambique, eganye, agenze mu Fronasa, bazze bakubya Amini agenze, azze myaka gy'ekinaana. You know, that appetite. Paka lwafunye obwa president. Mu gy'ekinaana, nayingira ensiko, ayingidde mu nsiko, myaka 5, kinana mukaaga, nafuka president. Constitution ekoleddwa ye president yekka mu byafaayo eyali abaddewo nga constitution ekolebwa ate mu kiseera kyekimu netandika okusokoolwa nga tannaba kuva ku bwa president. Bino bye mulaba amagye nga gatandise okwenyigira buli wamu. Mulaba amagye gatiisatiisa abantu, batandise okwekubya ku by'obubundu, bakola batya, bakola kino, bakola kiri, nga babimanyi nti byonna bye bakola biri bweru w'amateeka. Bambi nabo beekwata ku bisubi. Buli muntu agezaako okulaba nti nno ataakiriza ekintu kyabwe obutagenda. But I want to assure you, muzeeyi mu kaseera kano bw'abeera kookolo ali ku stage esembayo. Actually, alina obulwadde obumuluma. Emyaka gigenze. Enguzi kagamba eri mu gavumenti ye nabo obulwadde. Nti yo ate enguzi ye ate mulumye nnyo okutuuka n'okumutuuka ku bwongo. Kati ebyo byonna tasobola kubisumatuka. He is running the most expensive campaign in the history of Uganda. Kyobulaba nga tubagamba. Nze ngamba gwe Omuganda eyeesibye mu kutuukiriza master plan ya Museveni ne banne nga baagala okufuga Uganda paka. Mukama Katonda akuwa olumbe, akumme ssente, akumme essanyu, akumme ebirungi byonna. Gwe Omuganda ayagala okwesiba ku Museveni nti Museveni addemu atufuge. Gwe Omuganda ayagala okulonda Museveni. Mukama Katonda akubonereze na buli muntu akukkiririzaamu ng'ayagala kubanga naye alonda Museveni naye amubonereze. Tugenda mu protestive vote. Protestive vote buli muntu oleeta ky'olina. Bw'oba olina ssente ziweeyo. Bw'oba olina protestive vote. Kambabuulire, abantu bangi bakyawambibwa nga bwe byali mu mirembe giri. Ebyatwala Museveni mu nsiko. Waliwo father gwe baakutte. We Masaka eyo ali mu basement. Kakati kambawe kano. Buli muntu amanyi nti olina ssente obanga obadde ofuna ku ssente okuva ebweru wa Uganda, ofuna buyambi, ozijja mu bana osimanya muweerera abaana, abo bonna bagenda kubakwata. Olw'ensonga nti batya bamanyi nti nno ssente mu Kyagulanyi agenda kufuna ssente okuva mu bazungu era zigenda kuba nga ziyita mu mmwe. Tebalina magezi abasajja badduka tewali n'abagoba. Balemesezza abantu abayambanga kubamulekwa bonna babatemako tebakyasobola kufuna buyambi buli kasente kebafuna bonna bakatunuulira omuntu afuna ssente kasasuka miliyoni emu babeera ku bunkenke babbi batemu tebaagaliza. Mwenna mulina okwegatta ku mugendo gw'okujjako Yoweri Kaguta Museveni ne babbi banne bwe bamwagala okufuna essanyu bwe bamwagala okufuna obuweerero. Tuli mu protestive vote campaign. Noonya akalulu, kuba akalulu, goberera akalulu, bwe babba akalulu kalwanirire. Nkukakasa ennamba y'abasirikale ba Museveni bonna ne basobola okupangisa bw'ogigattagatta ntono nnyo ku nnamba y'Abannayuganda bonna we bali kati nabo bakankana gababuguma. Salimu Salali ye yatintima ne Muhoozi ali takyabitegeera ne Museveni yennyini bangambye n'okungamba nti no bamutaddeko n'eccupa oyinza oga nti yafudde n'addako engulu. Nze mutano wa Mbega Aloysius Matorov Jr. and I say all this for God and my country. God bless you. Kino sikirabangako bukyangambaawo. Tewabangawo kulonda kwali kwadde Museveni bunkenke nga kulonda kwe tulimu. Sigamba nti myaka gye gigenze wadde nga nagyo gigenderedde naye tabeerangako ku bunkenke nga bwe kiri olunaku olwaleero. I want to assure you orders ziva from different directions nga teziri approved bakubagana and this is breaking news.
gano mawulire genyinza okugamba nti no tegalinda. Bw'oba olina muganda nga muganda ng'alina ekifo kyonna ekyenkizo mu kye twandise security oba poliisi oba Ministry of Internal Affairs oba mu magye, njagala weebuuze bamuwadde transfer oba tebanagimuwa. Okimanyi nti abaganda bonna abali mu security nga bulunga mu security circles eziri active zoyinza okuyita ezisobola okudeployinga bonna babawadde contracts ebweru abasinga obungi. Era abana ababasigadde tebagenda kubeera na busobozi kuba na access ku kye twandiyise byakulwanyisa mundu oba ebintu ebiringa ebyo. Bano abasajja batidde babakyusiza babatadde waliwo be batadde Rwanda, waliwo be baweereza smart commission zizo wandiyise nga embassy za Uganda ebweru wa Uganda, abalala babatutte ku courses kusoma naye nga bamala. Omanyi kizibu nnyo okuweereza omuntu wa security mwaka gumu myaka 2 batiragenda ku short courses myezi 3 myezi 2 wiki 3 myezi 6 maximum. Naye kati babawadde contracts mwaka myaka 2. Kino kibabala kibadde kiwanvu naye kiyinza okuvuunika nga nakyo kibawunzikiddemu. Eno protestive vote Museveni agiwulirira ku ggumba. Muli mu kasomyo eringa Seko Sales mukyasaaga bo bakitegedde kyenkugamba protestive vote bagitegedde nga gwe Munnayuganda wagitegedde ne Museveni n'abamulya mu ngalo bagitegedde. Yensonga lwaki nze neewuunya omuntu yenna ng'oli Muganda mu kaseera kano ng'okyakikitiza ne Yoweri Kaguta Museveni ng'emyaka 40 bakitaffe tebaamufunamu bajjajjaffe tebaamufunamu naawe wennyini bakunoonyeeko n'abaana baffe babanonyeeko ng'okyateetera ne Museveni ng'oli musajja Muganda nga tolina linnya bunnya nti nno yeggwe Seeguya oba yeggwe Simanya Kavuma oba yeggwani nga naye oli musajja ng'oli Muganda. Ng'olumbe lwetaaga okufa terwetaaga kubanga luyina eddagala, weetaaga okufa olumbe lwandiyise olw'omuteego. Ng'oli Muganda ng'oteetera ne Museveni gwe ng'omusaayi gw'Abannayuganda Abaganda gwe gukyasinza okuyiika ng'oteetera ne Museveni. Wamma tugenda mu protestive vote. Kwata engeri gy'onoonyamu akalulu, kuba akalulu, kuuma akalulu, goberera akalulu. Bwe babba akalulu kaffe tuteekeddwa okukabanja n'omusaayi gwaffe na buli kyonna Mukama Katonda kyaba tusobozesezza. We can do this in a non-violent way and we can do this nga tetusse muntu. We can do this nga twegasse nga Bannayuganda. United we can achieve this goal and deliver Uganda to another revolution. I say all this for God and my country. My name is Aloysius Matov Jr. God bless you. Munnayuganda munnange, muganda wange, mwannyinaze, muto wange, mukulu wange, taata maama jjajja senga kojja naawe w'omukwano yenna gy'oli bw'oba okimanyi nti oyagala enkyukakyuka gwe ng'olina essimu gye bayita yasereza ng'oli ku ene social media platform nkwegayiridde noonyayo oluyimba lwe bayita olw'enkyukakyuka. Oluyimba lwonna ke lubeere nga lwayimbibwa Lucky Dube oba Brenda Fassie oba Yvonne Chakachaka. Oluyimba lwonna kasa lubeeramu message ya change, message ya freedom, message ya hope. Oluyimba recording ne bw'oba nga tolina ky'oyogedde naye nga message mweri okutte umbrella ya Uganda, rather okutte flag ya Uganda. We are going for change. Tugenda mu nkyukakyuka eziteetaagisa kuyiwa musaayi, tugenda mu kye bayita enkyukakyuka eziteetaagisa kutematema bantu, tugenda mu nkyukakyuka eziteetaagisa kuyomba n'abantu, tugenda mu nkyukakyuka ezikulembeddwamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'enkyukakyuka zino zizo okugatta Bannayuganda bonna regardless of their tribes, regardless of their religion, regardless of their ethnicity background. Oteekwa okubeera part of this revolution nga tugenda mu protestive vote. Gwe nope gwe nga mulonga gwe naagenda okulonda londa ekintu kimu kyokka NUP. Buli wolaba umbrella ticking ne bwe tubanga tetwateekayo mubaka wa parliament ne bwe tetwateekayo like mayor gwe kasolaba umbrella ewali umbrella woba otiikinga kyentegeeza oba olina okutiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eno protestive vote tunoonya akalulu, tugenda kuba akalulu, tugenda kugoberera akalulu, tugenda kubanja akalulu kaffe banga bakabbye. Bw'obanga toli willing kubba akalulu lwaki otya protestive vote? Funa oluyimba gezaako okola nti oteeka umbrella wonna gwosobola ogiteeka, buli wosobola okuteeka flaga ya Uganda giteekewo ensi egirabe. Sometimes I'm big Aloysius Matov Jr. and I say all this for God and my country. God bless you.